mu mawulire agava mu ggwanga erya DRC oba Democratic Republic of Congo eno nga yeewali olutalo wakati w'amagye aga gavumenti y'eggwanga eryo eya DRC ekulembera Felix Tshisekedi wamu n'abayeekera ab'akabinja aka M23 kakati ne wetwogerera nga embeera etandise okubanga ate ekyukira ng'ekyukira eggwanga erya Rwanda omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa eggwanga lyakulembera emabegakaawo tuzze tukuwa amawulire ku nsonga bwe zitambula era ne tukuwa amawulire okusinziira ku lipooti sezize zifuluma ng'eggwanga erya Rwanda lyeriri emabega w'akabinja kano aka M23 kakati wulira ekituuse ku ggwanga erya Rwanda gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bano nga bayita mu minisita waabwe avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga bamuyita Therese Kayikwamba Wagina omukulu ono awandiikidde kiraabu z'omupiira mu Bulaaya kiraabu zisatu okuli kiraabu ya Arsenal kiraabu eya PSG ne kiraabu eya Bayern Munich ng'abategeeza endagaano gye mulina n'eggwanga erya Rwanda gavumenti y'eggwanga eryo yeewagira abayeekera aba M23 abali mu kutugumbula abantu abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wuliriza okuzaako emabega eggwanga erya Rwanda gavumenti y'eggwanga eryo ekulembera Paul Kagame Rutagambwa baakola endagaano gye tuyita sponsorship agreement wakati wa kirabuzi zino n'eggwanga erya Rwanda ke kagambako koolaba ku mijoozi gy'amatiimu gano akagamba nti Visit Rwanda kirabu eya Arsenal esangibwa mu Bungereza ne kirabu y'omupiira eya Bayern Munich esangibwa mu Germany ne kirabu y'omupiira eya PSG esangibwa mu ggwanga erya Bufaransa bayina endagaano bakye tuyita sponsorship agreement wakati waabwe ne gavumenti y'eggwanga erya Rwanda era nga kigambibwa nti eggwanga lya Rwanda gavumenti yaabwe efulumya obukadde bwa euro obusukka mu 10 buli mwaka bweteekayo okulaba nga akalango kano katambulira ku mijoozi gino era kigambibwa okuba nti okuva olunaku lwe batandika okusayininga endagaano zino kigambibwa nti eggwanga lya Rwanda libadde lifunye promotion y'amaanyi nnyo ebyobulambuzi mu ggwanga erya Rwanda bibadde bitandise okulinnya omutindo n'embeera endala ezeekuusa ku sayidi eyo kati wetwogerera bino nno eggwanga erya Democratic Republic of Congo batandise okubeera nga babirinnyamu wulira ensonga gye bawa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga erya Congo ono gwe nkugambye amanyiddwa nga Therese Kayikwamba Wagina yagenze n'awandiikira kirabu z'omupiira zino n'abategeeza nti bannange eggwanga lye muwagira eggwanga lye muyina endagaano oba sponsorship agreements eggwanga eryo lyeriwagira abatujju aba M23 abali mu kutugumbula abantu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga tweriraanye omukulu ono n'ategeeza tusaba kirabu z'omupiira zino mubeere ng'endagaano eyo mugisazaamu kubanga tekijja kulabika bulungi era si kirungi kirabu zammwe ze tubadde tuwagira era ze tubadde tuwagala ennyo okubeera ng'ate ze ziri emabega w'ekitta bantu ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'ekitta bantu kino kikolebwa akabinja k'abayeekera aka M23 wabula nga kimanyiddwa okusinziira ku reports ez'enjawulo nga kimanyiddwa nti bano bayambibwako gavumenti z'agamu ku mawanga agatwetoolodde kati minisita ono amanyiddwa nga Therese Kayikwamba ategeeza kirabu z'omupiira zino nti tugenda kuba boycottinga era tugenda kuteekawo embeera tuvumirire n'okuteeka reports ez'enjawulo mu kitongole ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga United Nations olw'okubeera nti muganye okubeera ng'ate muclosinga oba nga mulekeraawo endagaano oba enkolagana yonna gye muyina ne gavumenti y'eggwanga eya Rwanda wuliriza okusinziira ku kiwandiiko ekyateekeddwa ku mukutu ogumanyiddwa nga The East African bano nga bagamba nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo mu kibuga Goma kino ekyogerwako nti kyekyawambiddwa abayekera ba M23 kigambibwa nti waliyo emirambo egisukka mu 8 nga gino giri stack mu malwaliro ag'enjawulo amanene mu kibuga kino ekimanyiddwa nga Goma mu province emanyiddwa nga North Kivu olutalo olusinga obunene gye bubadde lusinga okuba nga ate luyindira kakati bano bagamba nti munnange twagala mubeere nga mulekeraawo okubeera nga mufandinga oba nga muyina endagaano wakati wammwe n'eggwanga erya Rwanda kubanga liyina amagye agali emabega wa M23 mu ggwanga lyaffe erya Democratic Republic of Congo kakati no njagala okutwala ku kiwandiiko ekyateekeddwa ku mukutu ogwa The East African wulira we bagambye nti Wagner Therese Kayikwamba wrote to the 3 clubs this week and questioned the morality of their sponsorship deals, citing a UN report that suggested there were 4,000 Rwandan troops acting in DRC. Nti omukulu ono Therese Kayikwamba minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga lumu mwezi gwa 22/25 yawandiise ebbaluwa ng'awandiikira kirabu z'omupiira zino 3
ng'abategeeza tukimanyi bulungi nnyo nti eggwanga lya Rwanda lirina abajaasi 4,000 n'okusoba nga bali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okusinziira ku lipooti eyafulumizibwa ekitongole ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga United Nations. Tukimanyi bulungi nnyo era kimanyiddwa kyeggwanga lino erya Rwanda lirina amagye agasukka mu 4,000 mu ggwanga erya DRC oba Democratic Republic of Congo bali mu kuyambako akabinja k'abayekera ka M23 babeere nga batabangula emirembe mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Kyokka ate mmwe bemuyina nabo endagaano ey'okubeera nga mubasponsalinga obanga babasponsalinga mubeere nga mubalangira ku mijoozi gyammwe. Kinaalabika kitya nga ddala mukolagana n'eggwanga eriwagira ekitta bantu? Kiba kitegeeza butegeeza nti nammwe nga kiraabuze ezo butereevu muwagira ekitta bantu mu bitundu bino. Thousands are currently trapped in the city of Goma with restricted access to food, water and security. Omukulu ono ategeeza. Wagina Terese Kayikwamba, Minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, yategeeza nti ekiri mu ggwanga lino mubate mukimanyika nkibategeeze. Kigambibwa nti mu ggwanga lino abantu bangi abasukkira ddala mu 2,000 nga bano wetwogerera tebakyalina access ku byakulya oba emmere, tebakyalina access ku mazzi, tebakyalina access ku byakwerinda. Ebyokwerinda byabwe tebinnaba na kumanyibwa mbeeramu ebiri oluvannyuma lw'okubeera nti eggwanga erya Rwanda lyawagira abayekera ba M23 bajje babeere nga batigomya abantu abali innocent mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati mmwe basajja bakulu mmwe eri eggwanga lye muwagira, njagala okubategeeza nti eggwanga lye muwagira bye bino bye likola era bwe muba musobola mukansolinge era musazeemu endagaano zonna ze mulina n'eggwanga eryo bwe muba nga ddala mukkiririza mu ddembe ly'obuntu. Kakati nno onaawulira eggwanga lya Democratic Republic of Congo lyongedde okubeera nga liteeka akazito ku ggwanga erya Rwanda. Wulira bwagambye countless lives have been lost, rape, murder and theft prevail. Nti abantu bangi bafiiriddwa bulamu, abantu bangi babuze tebakyamanyina bifo gye babeera, abantu bangi bareepingiddwa babakwatiddwa bakakiddwa mukwano, abantu bangi batugumbuddwa. Obubbi obw'ekika ekyawaggulu bweyongedde mu kibuga kino ekimanyiddwa nga Goma oluvannyuma lw'abayekera bano aba M23 okujja ne basalako ne babeera nga ate bataddewo embeera ey'akavuvuŋŋano mu ggwanga lino. Kakati tusaba busabi kiraabu zino ez'omupiira 3, kiraabu ya Arsenal mu ggwanga erya Bungereza, kiraabu y'omupiira eya Bayern Munich mu ggwanga erya Germany ne kiraabu eya PSG mu ggwanga erya Bufalansa. Tusaba mubeere nga mukansolinga endagaano gye muyina n'eggwanga erya Rwanda kubanga eggwanga eryo twagala okubaloopera nti lyeri kulembeddemu okuwagira ekitta abantu mu ggwanga lyaffe erya Democratic Republic of Congo. Era bano basimbye Nakakongo nga bayitamu Terese Kayikwamba, Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga eryo, bagamba twagala mubeere nga muyimiriza bino. Tukimanyi bulungi nnyo nti eggwanga erya Bungereza, eggwanga erya Bufalansa n'eggwanga erya Germany mukkiriza mu ddembe ly'obuntu. Tetwandyagadde erinnya lyammwe litambulire wamu n'omuntu ate atyobola eddembe ly'obuntu. Tusaba fenga gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo mubeere ng'ekyo mukiyimiriza. Kakati nno naawulira ffe tukuwagazze getubanga ate tukutuusaako. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.